Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 87 98. Mpuuga alabika yayidde dda naye nga anoonya soft landing, kwegamba anoonya engiri gyayingiramu NRM naye mu style oba oliawo si mu ngeri ekanga nga Mao bwe yakikola. Naye munnange Muhoozi tubali tukyali awo nga awaana Mpuuga ono, era nga okusinziira ku Muhoozi agamba nti ye alaba Mpuuga nga presidential material. Naye bwe mbaseerabidde gwe muganda wange ampuliriza, mujjukira bulungi nnyo Muhoozi bwe yayogera ebigambo bye bimu ku Mao, n'agamba nti yamwegombanga nnyo nga Mao akyali guilty president w'e Makerere. Yamwegombanga nnyo era y'omu ku bantu kwegamba abamu-inspiringa bwe yali akyali mwana muto nga yeegomba nnyo Norbert Mao. Muganda wange ebigambo bye bimu abizzeemu ku Mpuuga. Era munnange Mpuuga yakoze statement ng'agamba nti ye ayagala wabeewo enteeseganya oba empuliziganya wakati wa opposition ne NRM. Wakati wa opposition ne NRM. Mbu mwekyo ayagala mbu NRM bagibuulire, kwegamba nti obuyinza kituufu bugenda kukyuka, ekyo tewali kuwannaanya, naye kireme kujjanga kyekangu. Tugamba abategeke mu mitima mu njogerezeganya nti mumanyi tugenda kituufu tugenda butwala obuyinza, naye saagala mwekange. Muhoozi ng'awulira. Muhoozi akola ki? Olwo awulira nga naye agamba kale kituufu tukkiriza. Mpuuga bw'atyo bw'asuubira. Kati bino byonna biwulikikanga kwegamba ebintu already ebiina joint we biyungira, nti Muhoozi bw'avaayo n'agamba nti alaba Mpuuga nga presidential material ate nga yawaana Mao mu ngeri y'emu. Jjukira nti nakunnyonnyolako lumu ne nkugamba nti Mao mu Muhoozi project mwali nnyo era baamubaliramu, era kituufu baakiraba nti singa Muhoozi babeera bamutadde mu ntebe ey'obwa president, Mao gwe basuubira okuba y'omu ku abo be basuubira okuba nti basobola okutambulira awamu naye ne bamuwa amagezi. Kino kitambula bwe kituufu course nga bo already balya akasente ko already eri nga balya. Kati Mpuuga kirabika era y'omu ku abo abanokoddwayo, era y'ensonga lwaki okiraba nti tayagala luwonkoddu teeka wala nnyo oba kulusiba nga lugazi nnyo wakati wa Democratic Alliance ye ne NRM, kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti PLU eya Muhoozi already yatukakasa, era mukimanyi bulungi nnyo nti ye NRM era yakakasa n'agamba nti abo bonna abadde basuubira okubeera nga beesimbawo
mu PLU bange ekibiina bange ekisinde mugende munoonye ebifo mu NRM balina okufuna engeri gye bencorporatinga mu NRM kakati ekyo tukimanyi bulungi nnyo Robert Mao already DP yagitwalayo dda Democratic Alliance era okuva mu ntandikwa engeri gye yatondebwawo ffenna twakitegeera nti eno eri funded akasente gyekajja ffenna nga tumanyi bulungi nnyo era n'ekigendererwa kyayo nga kyakunafuya opposition etya nti kati balina ogitweka waggulu ogiwanika nti ebeere nga eringa kwegamba ey'omugaso nnyo nti n'ebiva mu mpuuga kwegamba nti bye byali badde bikolebwa era bamuwaane bamulabe nga great leader okitegeera naye ng'olwedde ensolima ewedde emirimu era etagenda kuyamba struggle okuleka okukwata struggle okugitunda n'okwongera okugiteeka mu mikono gy'abo abaawamba eggwanga lino era bannakyemalira kakati bannayuganda olwedde bakitegedde dda nti olwedde ono tewajja kubaawo ngeri yonna yakukweka kino tulina okumulaba nga asinza baboosi be mu NRM kubanga ebigambo General Muhoozi eby'olusuusuuto byayogera oba byayogedde ku mpuuga era yabyogerako ne ku Mao era oluvannyuma twagenda okulaba nga Mao mannange kati ye Justice Minister ali eyo gy'alaajanira kati bano bombi abala electoral reforms era olaba bonna batambulira mu layinizi ezimu mbu baagala constitutional reforms n'ebirala bonna bali awo era Mao n'empuuga ate bo ku sayidi eyaabwe tebeeraba bulungi yadde n'akamu kubanga Mao agambo alowooza nti oba mpuuga ayinza okumusikira nti aba amukendezezza amaanyi kubanga eri kati abaddeyo ng'abuukula bagezaako kutereeza ssemateeka kati ate empuuga naye buuyo kubanga bo bali ba masters taata n'omwana bo ekigendera kyabwe kya divide and rule bwe bakwesembereza kitegeeza ekisooka oba owedde wabula nti kyebapulaninga mu maaso eyo ekya Muhoozi project kyo kikyagenda mu maaso era bano nga bamaze okubeera nga babakyayisa abantu tebakyalina kyakukola kitegeeza nti singa pulaani yaabwe eriba eyiseemu bano bagenda kuyamba kinene nnyo mu kutambuza ekintu nga tebakyalina nabo baweddemu ensonyi kubanga olwedde ensonyi baziggwamu dda kale munnange ye Muhoozi agamba nti ono mpuuga amulaba nga presidential material this gentleman is presidential material he is an impressive politician Muhoozi ku mukutu gwe gwa X bw'atyo munnange bw'ataddeko kwemba bino byonna nawo biraba mpuuga kyajje atongoze alliance ye Democratic Alliance ye era neye positioninga nga prominent okugamba omuntu alina obumugaso ennyo prominent politician mu Uganda era n'okwogera ku future ya Uganda political future ya Uganda ey'omu maaso kwegamba agezako tuteeka mu kiti ekyo nti ali smart nnyo byayogera begamba bye by'omukulembeze omuteeketeeke era alaga Uganda ey'omu maaso bweritunula bwerina okubeera kumbe muganda wange tosobola kusembereza muzigo omuliro ne gutasaanuuka mpuuga olwedde ekintu akikuba akizeeri ekintu munnange oba oli awo kyalowooza nti bannayuganda tebasobola kubeera nga bakibuuka of course bajja kumuwagira kubanga era already wali abawagira Muhoozi banne abalayini eri naye nga mpuuga yeerabidde nti percentage nene nnyo ku abo abasemba ebintu bye bino tebabeeranko bannayuganda era bannayuganda oba oli awo kubanga kumbaga tekubula musiiwuufu abawagira ekintu ekyo kitegeeza nti baba batisa akagaati mu kamwa
era bba ensonyi zabagwamu emitima gyabava mu bifuba giri eno mu nsawo zaabwe. Kakati Muhoozi okwenda osinga Mpuuga nga mulaba nga significant key figure muganda wange, kiyinza okuba nga kimutunze kale mu bantu be nga bakkiririza Muhoozi, naye ate gwe omusumaali ogukyasinzeyo obunene okukubwa mu mutwe gwa Mpuuga. Bwe twogera ku political framework, nsuubira okuba ngaawo ezo steps bbiri oba ziringa 3 oba 4 zeyakasuula ku bya ssente 5 n'agaana okwetonda oba okubizaayo bw'atyo n'agezaako ate okubeera ng'avumirira opposition abayita bahooligans banyumba njaga biki, ate n'amaliriza nga naye ate aleese omunyi w'enjaga, aleese alliance. Tukimanyi bulungi alliance leka nyini Mpuuga yagambye nti alliances teziba za lubeerera, ziba za kiseera buseera, era y'ensonga lwaki yatutegeeza nti gibujja mu maaso muyinza okulaba Democratic Alliance ate bwetyo nga ereese ba candidates, kitegeeza mugisuubira okubeera political party maybe someday. Mpuuga agezaako okusima omusingi, naye nga kyagezaako okuguza abantu kifaanaganako sengavuddemu nkoze eki kyengavuddemu ngaddemu kugamba ono afaanagana nga awoza kyayi omujja mu kino ekikupu n'omuza mu kino ate n'omuza mu ky'omugjeemu, naye ng'ekikulu kya byonna kyayiya abe agenda awola paka lwatuuka stage n'omunywa. Kakati ayagala Museveni n'akabondo ke batunywe mu bannakyemalira bwabwe, ekintu bannayuganda kye balaba obulungi. Kale munnange katulabe oba nti Mpuuga nga akyayongera okubeera ng'anoonya obuwagizi oba Democratic Alliance ye ne Muhoozi okubeera nga amuwagidde, amulabanga ow'amaanyi kinamwongera momentum oba obuzito mu political ambitions ze n'ebigendererwa bye ebyobufuzi, era nti oba kiyinza okubaawo nga ate kinaakyusa entambuza y'ebintu. Bwe twogera ku political landscape wano e Uganda nti ebintu binaakyuka oba bannayuganda tebagenda kukkiriza kukyukira ku tyuni y'abasajja bano. Bannayuganda guno gwe mulanga gwe mbakubira, njogera ku bannayuganda bannansi n'abo oba oli awo abajja mu Uganda naye nga balaba nti baali salidde okubeera mu Uganda nga baagala okubeera mu Uganda. Temwaliralambadde kukwata kubo kyamu, mulina okusigala ku ndowooza zammwe ez'okununula eggwanga. Mu mboozi yaffe eddako ngenda kuba nkubuulira Muhoozi engeri ate gy'agenda okutandikamu ebigendererwa bya kitaawe abakanye nabyo butereevu ebyokubeera nti ayagala okulumba amawanga amalala. Kati Congo atandikiddeyo, ngenda kuba mbikubuulira wano, naye ngenda kuba mbyongerezaako ebigambo bya Professor Lumumba. Ebyo mubirinde mu mboozi yaffe eddako wano ku Uganda at large. Muganda wange teri kussa mukono, tukubulira ebyo ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja mu maaso. Anti munnange luno lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka